Bannaddiini okuli abakristaayo n'abakatoliki bakungaanidde ku kigo ky'abajulizi Nakiyanja okutema evvuni ku mifo agenda okuzibwa museum awanaterekebwanga ebintu by'eddiini ebikwata ku bajulizi ba Uganda. Bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Stanley Ntagali nga yasentebwa olukiiko olutaba olwa Uganda Christian Joint Council Ssaabasomesa Ssekuliri ya Kampala, Dr. Spianzi Situlanga n'abalala. Ebimu ku bigendererwa museum mwene kungulu okukakasa abantu okulamaga ku bifo omwattirwa abajulizi era nga batandise n'okusaba okubadde ku basirikale akolirwanga Namugongo ku bakatoliki. Roman Catholic, Anglican, we come together with the bishops and we have a pilgrimage here as we prepare for the third. So today the bishops are already on the way coming. We are already here and we are going to be here. We are going to celebrate and be together as we remember the Uganda matters. Batambulire ku mulamwa ogamba nti gwe munnyo gw'ensi eno n'olugendo lw'obulamu. Abakristaayo n'abakristo awo nno kibale mukituuko kakati twongera tuzimbira ku musingi gw'abajulizi. Twagala okwebaza abamazina n'abasobodde okujja n'okugumira ebizibu byonna ebiri wano naye ng'ekikulu kwe kukkiriza kwe mutulaga. Byo ebyokwerinda binywezeddwa ku bigo by'abajulizi n'ebifo ebiriraanye mu Kirata Town Council era nga poliisi giye buli kyuma okwerinda ebikolwa eby'ekitojo. Poliisi ng'ekulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'Emia Andrew Felix Kaweesi esomesezza abantu b'ekyalo Wajala kukuuma eddembe n'abanamateeka abasuubuzi kwe balina okutambulira. Ate okwerwanako okusookera ddala bayigiriza ekyokulwanyisa ekisooka ge maaso go, ekyokubiri ge mate okuwuliza bye twogera, ekyokusatu kwe kuteekamu obujumize nti omuntu lwe muba mutunuulidde mulaba nga muyinamu okumubuusabuusa mumukwata ne mukola ki. Bwe tutafaayo nnyo tujja kufuna obuzibu. Bo abalamaze okuva mu mawanga ag'enjawulo bakyagenda maaso n'okutuuka ku bigo by'abajulizi byombiriri. Ekibinja ky'abalamazi abasukka mu 8 okuva e Congo, Kasese, Fort Portal n'Ekinjojo balabiddwa nga bamuddemu mu kibuga eky'Emubende. Twahika saa zino hatutwaja kusimbura saa 11 zino ntusambura ntukoraki ntuyongera mu maaso genda Namugongo. Omuparisha kwa tuli bantu 12 twagenda udahafu diocese Bwiruka twakaha twalwa tuli bantu 3 ahati twakakanuna mu kikaro ntuvaayo twita yakasanga ntujja tuli mu buku tuli hima tuva hima tuli mu Kikongo tuli Lwimi tuva Lwimi tukakasonga nyanja ntulako wetwogerera nga bano bakyatambula okutuuka ku kigo ky'abajulizi Namugongo. N'abalamazi abasukka mu 10 okuva mu disitulikiti y'Kawale n'Ekisolo nga bakulembeddwamu Reverend Father Paulinus Fokushaba batambudde okutuusa Empigi we bawuliddemu n'oluvannyuma ne beeyongera ku bigo by'abajulizi. But people have been so kind. Some people give us water, we buy water on the way. So we keep on. Obagala baje, obanga sibagala sibaje. Obanga kibatategeera tebayinza kukikolako. Emito minnange gitegeererwa kintambula ate kijje kinyegatteko